Inside Story Uganda, real source of political updates. Mbobusiru bwawe mbwagenda kumfuni I can give Mirundi a job gendo kuwenyu elinje mutta nze nali determined kubanga bati bamanyi nze sikolanga ku mu government manyide kwekolera business zange era president namugamba nti ondutte mu state house nze simanyi byakola manyide kwekolera kumacha nganti ngufuwe nga ngufuwa nganti ngenze kola nze simanyi nanga kubola mu bwantoli ntulawa ha Honorable Minister abeta agesawa bili nemukera temuli ana chanja kati ate president amuyise entebe abasajja bakulu bose bonna kulamba nze byo bimanyi ebya protocol kati wakola ngoti era byenyanga nyunga n'okudduka nziro kuba wakola ibanga nekirabika nti ddala wabikola no bituukamu bali baministry yakala banange nnoonya kudduka naye nafunamu experience enkolaki kakati ekyo bwe kibalima bakola olukwe banziti bampa obutwa emirundi 5 ne batagitinga mukazi wange ne bakola ki obutambi bwe twakubanga nokyabujjukira nobanga okalina oba n'eddola emitwalo nga 10 ayisise bunoonya nabayambya sijja kubalumiriza naye babatwala heeke tumwemazi nyonyi bw'atagitemba anaabawonedde watono amusairingiyo Mpakisani bamukwata Muchina bamukwata sente zibakakozesa gwe bungi ozimanyi ne bagamba tumwavu wazajja mbatta binyo ndikwasa omuntu program zino wali wasasula motoka bagitekamu amafuta mbunumi obulamu buli mugagga yenna bakebera ku simu yange bwe bati ne balaba mpeereza sente ndigende mbegeri mbatta but today president yakitegedde nti battanga abantu in their right to the president yabalagidde I'm hearing this and this babatadeko boycott after 8 years of suffering my family has suffered mukazi wange bamutagitinze obujulizi bwonna mbuyina but because nze ndowoleza mu ddogo sisobola kuddira abantu abo 83 babasiba emyaka 26 somewhere still young kuba kati human extraction and trafficking mulimu badokita manyi badokita abalimu badokita babiranga 13 abakulanga abatta acho olowoleza mu ddogo nti yeri nabimala no anti nze manyi sinta kulekera baana bange bikolimo nabagambye mumukole ekintu ekyo and the president was told what this man wants is compensation twamufiriza omulimu ne bankuba libakola kiri bakola njagala compensation kuba sidda mukola mu government tu siribera mu opposition mu Uganda timuli opposition ekitegeeza kati nagenda mu private life ate bagite bibikwata ku program zange bikitola bazijangako kakati ya paid after 8 years of perseverance basasud kimbagamba teri muntu atajja kusasula wano abantu bane kisinga obungi abantu bafa basinga obungi tebali informed kati omanyi nti amajo kuwamba government gakomyewo mu Africa kakawamba government musanvu ate ba Museveni bo bazenawi bakuba mundu ne bajja why nti amajeshi gawambisa government bategedde timukalulu okabba n'owa abantu sente and for us in Uganda tuli bubi why situation ya Uganda engeri abo amagezi gye bagikozeemu mbi nnyo nti they have created a system where everybody who would make a noise can access government money nti bakansalas bali bameka nti India ina bilioni y'abantu emu n'ekitundu ina ababaka ba parliament 6 Uganda ina milioni y'abantu
ana eyina 429 529. What does it mean? It means that you want this everybody who would make a noise to access nti wewunye mu Uganda nti nemba gamba nti abantu babatira mu malwaliro abakazi abaali bafa baali abakazi 18 per day balakawo accident aba boda baali bayina ne special ward emulago nga bayina okufa ate babikujjamu oli mulamu kakati gundi ya compensatinga ene bana compensatinga bogamba nti bakufiriza omusango guyimiridde ku nze nina evidence bagana nga njibawo ngamba tunda compensation yagala mmeka billions omuntu babadde bamujjamu gwomuntu omu oyagala billions omuntu babadde bamutunda sente mmeka omwana omuwala w'emyaka 16 nga ine emyaka 36 nga bulaba omwana w'ennansana n'obwogwe yabutuliringanga mu omwana omugezi kakati oyo abulimiriza $7 bamujjamu reproductive system ye yonna ne bagiteeka mu mukazi omugumba naye omusango ogwo muguwulira nti gutambula omusango ogwo gutambula obato naawe obato tofuuse bo ate ntya bwogamba nti nobakompensating osirike nze mukazi wange omwana wange bamutta ne babimujjamu omukazi ne bamutayitinga nembakuba mbatuusiza ku tamaka I want to go and do my things nwanira eggwanga nze ngende mbalumirize nga balaba nabasirisi olabako mawulire mukifulumidde baba wa 10 billion abamawulire teri independent monitor independent of nga nawe omwana we ne mukazi we basobola omuttirayo. What country do we have? Zigenda newuunya omusajja omu yateresa munne omuwalabu yateresa munne emitayimbwa n'akomawo okugikima n'amugaa nti emmesage azikekese emmesage akekese emitayimbwa gyange uyina emmesage amaanyi zagiridde emitayimbwa aba ali awo nga noona amuteresa ensabu za seminti 10 ono ono yateresa munne emitayimbwa kati eyagamba munne nti emmese zagiridde ye yakwata seminti naye n'ateresa oli yali amutereseza emitayimbwa mukimata yamusangawo namugaa nti empungu zamusitudde kakati okyava amugamba naye oli musiru empungu esituleti ensawo ya seminti yakiraata namugaa naye gwe musiru munsi omuli emmese ezikeketa emitayimbwa weewuunya nnyo ng'empungu zaamu zisitudde seminti. Yes, kakati mwekyembabuuza tinjagala mumbulire nga mwogera ku bijambiya. Give me a watwaka record. Nti singa sayingiramu mubaali batta abakazi mwali muggwawo. Singa sayingidde mubatta abantu malwaliro mubadde muweddewo. Omukazi bamugaa nti olina kansa. Amabeere bagasalako $8 million ate bagatunda. Oli abagali. Nakuba akatambi ka Professor Kanyerezi ensi ne yeewuunya. Ani yali amanyiri Kanyerezi abikola mudwaliro. He came and confessed to me. Timuna newola alone. Era yabitandika nandekera n'esi y'abadokita ababikola n'amalwaliro. Wawulireko yenyeenya oba Doctors Association obaani naye nti Kanyerezi yafa anti enkubuulya weebali tetulina wakumujja kutuwulira kituufu batudde ne mu meeting goloza tebamanyi. Waliwo dokita yabagaye nti nze nkyakola era yabawadde beesonzeemu ssente baalemesa Museveni okuleeta badokita abacuba bo batta abantu nga bacuba banabeerawo tebajja kutta. Kakati kyembuuza ti weewuunya nnyo nti ebijambi ebiremye. Which one have you ever solved? Njagala mumbuulire. Did you solve Kaweesi's case? How can a police force fail to solve a case involving one of their senior people? Eyagondi mwagisolvinga neyayambalanga ebintu bya president engoye za yero. President yagenda ne ku Kabuli nga bakuba amasasi. Abiriga. The killers were they arrested? Whom have you arrested? Chirumira. The whole police. Omuntu wayo ne bamutta. Nga baga nti we shall leave no stone unturned if the criminals
can kill one of your senior people, then you cannot assure the public that you can protect them. Fichi tutambuza n'oluga n'asidi n'ekyambiya n'ennyundo ebyo no birina mu motoka mwebiri n'oluga. Yes, kuba mmanyi nti mwe mu nsi yammwe emmese zikeketa emitayimbwa. We wrote it better. Do I expect nze sigenda ku police, do I expect abaganda baga nti okusaba enja z'omuzigo olabira ku baana baayo? If the police cannot find the killers of their own, do you expect them to solve anything? Ate nga tebabataddeeko police amawulire baagabula towabangako musawo oba totwalangako ate nze nina bali anti nina 3,000 ku myezi 3,000 kyeki 3,000 musawo wakinansi 3,000 ku myezi ngakola ngakola ki 3,000 zikoma kuki buli kimu akikolera ku 3 aroga 3,000 aroga n'okolooja era nti bano basajja balaze motoka zange bazikwata bankubira esimu naye muzeeyi nti waliwo ekisajja ekyabba emotoka yange seringi nefuuka omusota ate kibeerako seringi myufu naye bwe kyadduka kyagendeka kyagusanga ate gutabaaza abeewa naye muzeeyi tubuulire kati ffe tunabba ki era bababba emotoka bankubira esimu muzeeyi eno yiyo nti mulimu akalaadi yange tebeera mukalaadi muli musapule si yange ate stering myufu eyo mugite baana bange kati njagala kubuuza erimu akalaadi nga bagamba mutwale eyo yakatunda oyo musomi eyakalaadi nesapule eyo ng'ogiwaayo kati gwe fabalina sapule motoka totuyamba kubanga eyo bakitwale nga ne mukanisa babbamu ne mwekereziya gubana basende ettaka basende ebibanja by'abantu wali olidde asende sabu wali oliddeyo nti yasende sabu nekyo kibazikuba. So kakati bwe mbabulira ne mbagamba nti omwana bamusalako omutwe ne batwalira sipiika omutwe sipiika w'eggwanga singa teyawona baali bamaze okugutiikamu bamukwate nagwo mu mmotoka omwana bagende kadde agasinga ali mu kkomera malisiyamu naye even a speaker herself yalemwa using high influence okulaba nti eyasala omwana akwata ne story nevaamu disappeared. Ono omwana w'ennansana bamusanga ne billioni 10 mu nju. Keso gy'oli etambula. Do you hear the case? aliwo ina ono w'ennansana yali akwata ayita abawala ku gonda. Yes. Oyo ate yali w'Abayisirayiri. Era abaana abawala mwegendereze. Omwana omulenzi bw'akuga nti tugende bali kukebera omusaayi. Abatayagala kukwagala. Mwezi kiliniki zaabwe ezo gye bagenda okukebera omusaayi baabagala sambo oba eya kasitoma oli gyali waliwo kasitoma asobola okubeera n'omwana nga azadde omwana wa bituli ayina ekitima ku mutumi atumye wakisekka kati amalwaliro gano gafuuka ng'akatale ke wakisekka sipeya w'abantu be baana bato bemuwulira nti baabuze kati testi ja kutwalako ebeera yakulaba ebitundu by'omubiri omusaayi gukwatagana binaakola oba ensigo ye nekola okuga nti jangu tugende baparents bange bakulabe eyo entinde ey'enaggulu eriyo amayumba agalimu n'ebitanda n'abacyayina gwe mulimu gwe bakola ogendewo muno osangawo abatudde nti bataata boono owedde omuwala owedde don't go with anybody without living gundi nti gundi yantutte I'm going with my boyfriend details zirekeewo esimu gibalekere bamuyole naye ne banamuyola bamutwe kubanga ne banamuyola police tebakwata they have a lot of money kakati oli kukyenda katonyeze munana kyembagamba nti amagye gazze gawamba gakomyewo ate ffe tulina obuzibu wano mu Uganda kambabuulire obuzibu bwe tulina mu Uganda bwakwagala ssente singa President Museveni
akwata millions za $10 naziwa abantu bagende batabangule Rwanda. Kagame abakwata n'abatta bonna. Kagame nakwata millions za $3 nazingiza Uganda agitabangula. Kuba buli muntu wabano yenna muyala. Buli institution yonna njala. Abaka ba parliament bayala. This is situation we have. Kugamba bangu. Kubanga sente yaffe yesinga obunafu. Nti amafaranga. Naye oluusi n'oyogera ku nsonga eyo. Abantu abamu bagamba president alina interview gye yakoze n'amawulire Omufaransa. Naye ng'olaba nti engeri gy'ayanukula ku nsonga za Rwanda ne Uganda ng'abantu abamu bagamba nti naye amukwasa nnyo ekisa. Nedda si kumukwasa kisa. President Museveni amukwasa kisa oba maturity. Amukwasa kisa. Naye nze nabeera Rwanda. I know. Bw'oyagala okutegeera amawanga n'amawanga tuyina tukiyita international relations, the interaction of states and non-state actors in the international arena. Amawanga gakolagana gatya nti lwaki America, United States of America emaze emyaka 14 naye nga Soviet Union eyali amawanga 18 eri si ya 5 mwana yemaze emyaka 4 eno yagwa. Why is the level of political maturity. 2 nti muba mufunamu any union je mutasobola kufunamu temujagala. Tekale imagine America is an immigrant country bali abarendi Indian baba kwata UK obwakabaka obugatte United Kingdom, England, Scotland ne Wales bumaze emyaka emeka. Is a question of understanding to what's our role, what do we do, what are our responsibilities. Ekintu mukingiramu nga mukimanyi nti mukifunamu. Kakati oitunulya Israel na America ewa Israel sente nyingi netejiragira byakola. Bwotulya Uganda ne Rwanda ne Ethiopia ne Eritrea zifaanagana. Eritrea ne Ethiopia balwanira wamu bano bazze nabo ne bajja ku gavumenti ya Mengistu kubanga Eritrea yali twalira Ethiopia ne bakosa sente mu ne bakola ki. But afterwards sovereignty came in. Bakubagana Abatanzania bajja ne bagoba Amin ne bagenda twali tubatamiddwa kubba saawa kwata bakazi kukola ki. Within a very short time Ugandans had started hating Tanzanians. What about Japan? The Americans have already stationed 40,000 soldiers in Japan since World War II. They have 40,000 soldiers stationed in South Korea since 1954. They had 350,000 troops stationed in Western Europe. Why do they stay there? Why do we go to Congo and we are chased away? Why do we go to Rwanda and we are chased away? The reason is simple. A poor country cannot liberate a poor country. Take it. But America is a source of income and defense. Kakati mwe Rwanda eribwete. For you fail to understand. Nti Rwanda baya waguka wano negenda. Yes. Mu America waliwo group yava mu America eyagala obwakabaka negende Canada. They are the same people. Era Canada yali wansi wa Queen. The Republicans batawakiza mbwakabaka remained in the United States. Do they invade each other? Kakati wano nti olunaku lumu President Museveni yava wano
nayingira yava Kisoro nayingira Rwanda kyebatukola ku boda ninalwiso ne bamukebera nti akwese egundi pistol mu mbugo salary search tingabalinga batavanga kuwa. I had the time to talk to our delegation. The president was not properly briefed. We don't have diplomats. The president would not have crossed from Kisoro to Rwanda because there was a summit. Museveni would have driven back to Kampala to Entebbe, board his presidential jet, land at Kanombe International Airport, inspect a guard of honor, and enter the summit conference. That would be visiting the president. But crossing from Kisoro to a meeting, this is a province. Cheshibanyezis. Era Museveni kasaya malo kuyita hupo ne bamuyisawo. Ebyali emyabagati yabi. Nalabe ngumye ekigali. Sovereignty but diplomats bamubulira. The diplomats did not tell him that you cannot, when you have a summit, you cannot just drive from your country into another. Did he inspect a guard of honor mounted by Rwandese soldiers at Kanombe International Airport like other leaders? So, but the echokubiri nti when you look at Kagame, President Kagame, umanye abantu buli roba proximity kumukulembeze oyinamu, you either love him or hate him. But when I look at Rwejema and I look at Mugisha Muntu, they looked at Museveni as they have a fatherly figure of Museveni. When you look at Besigye and President Kagame, they have a different view. Either the way Kagame is treating us, the moment Besigye takes power, Museveni will be treated the same way. Bafanagana. Bote bamutunuliranga fatherly figure. Mugisha Mutavumanga ku Museveni. Never. Wale mutekonga from Museveni. The problem of Uganda is not an individual. It's not Museveni. Kati engeri yabeera naye yamwadima yalinga nabeera amekamanda nga batula namuwuliza yalaba kakati wano singa Rwejema yakwata e Rwanda tetwali finye buzibu kuba Rwejema yali akozenga mutani wa Museveni. Singa bayingana yakwata power tetwali finye buzibu. But Kagame bano bakola ensobi. Countries make mistakes, blunders. Nti the mistake they made nze nabere Rwanda twali tumaze okutoka ekibuye nga the next 2 days or 1.5 Kigali tumuyengera agati. I was informed nti Rwejema bamuse twanonya Rwejema twagenda e Rwanda the second day netunonya Rwejema n'atubula. But Rwejema, he went to Libya. Rwejema always fights ahead of at the front line until Rwandese soldier omukazi lweyambuulira nti afende bamuse. Kakati I hear the mistake these people made. Kubanga bayingana yangamba ti however much your president likes Rwejema, we cannot allow Rwejema as president. Rwejema comes from a lineage that produces queens. We cannot be ruled by a woman. That's what Bayingana told him. Kati banate bagenda ne battabali bunyenyezi ne Bayingana ne baleta Kagame. Kakati olutalo Kagame ne ruddeyo kubuyekera n'alwerwanira yekka kuva ku zero. Kati when you talk about Uganda's contribution tajirabawo. 2, he did not have a gund he did not have a close relationship. Yaberanga kubasi ne mugundi ne mushi ne mu nsiko yali pirato yawesa na kubaji. Kakati nze ntulenya abaana bange, when you saw mwana yagala ebifilimu ebyobutemu ebyo, take care.
ate ofunda nayagala ebya bbulu ebyobusiru naye ono atava ku madda ku kibi firimu ebyo so abazungu bo batubala characters. 3 Kagame believes nti his government, you see, unabaga nti omuntu akoleteko mu dduuka alyo nerigwa oba neritagala bwakola eri eritereera kati Kagame wants to be his own man. Nga bwolaba nti lwaki Abangereza Abamerika bete balina culture, they developed their own culture, the accent, American English, American height. The president of the United States must be a tall man to dwarf the Koreans and the Chinese. Siri America asibetai kusati emikono emimbi omungeza takikola. So that you look for your identity. If these people think nti I will adapt to everything, chirunda yachibagamba nti don't epu baganda bakatikira bali bamuyitani chirunda nabaga nti can't you get chisoga names. So kati nze nkitegeera nti ekyokusatu ekisembayo which is more dangerous, one of the two countries will swallow another at a certain stage in our existence. One of the two countries, Uganda and Rwanda, one will swallow the other. Why? The fallback position country of Rwanda is Uganda. This is why. If it took the Tutsis 50 years to go back to Rwanda, tosobola kugamba nti ofuge gwanga nga 60% or 50% of your population eri mu diaspora. You can't. That's why Kagame decided to take over. Kagame yategera ne bwaba bizimungu ne bwaba twagira mungu abahutu badduka. Gwe mu Africa, where do you find a tribe running away when its tribesman is the president? But the Hutus ran away when Hutus were president, when Kagame was vice president. So nabo bakimanyi kyobola bensala agigala is artificial tayagala bagenderi era kyobola banti gundi kati ngafano mu Buganda ekintu ngojeko obwavu okubba ebintu by'abantu okukola kye bibajjamu ennyanja omusenyi ne bagubba mu Lwera obutale ne babubba ne bakola batya attacking the informal sector attacks biki naye yina okumanya timene Banyarwanda bali mu Buganda era bwe balonda bakomawo Kagame yabasibirayo. It could be why the NRM performed so badly in Uganda was that effect. The Banyarwanda who vote in Uganda, who remained on our voters register, when it comes to voting they come. This is when Kagame closed the border as we are approaching elections. But for tutula wansi nzukwesa wa 10 ezekiro nintandika to meditate. I have a blackboard in my library nsoma kakati bakugambye abayekera babadde bawambye Mozambique bavudde mu Uganda, Southern Sudan ne Somalia. Kivala nti omusajja we Mozambique mu kifo ekyokujja n'okusaba president y'amagye yagenda wa Kagame babategeera nti boogera Luganda. Kakati mwe problem gye muyina nti abaana bano be mutadde abavudde mu magye, abaana bano abava e Iraq, mulowooza abamagye batya okufa? Bamercenaries babawandiika wano. Do we have control and monitoring over these soldiers? And we have the best armies. It is claimed n'okusinza ku mirambo Abanyarwanda gye batidde Mozambique. Most of the fighters in Mozambique came from Uganda, Kenya, Somalia and Southern Sudan. Kakati mwina ba mercenaries. What did you do to register them? What did you do? Do you know where they are?
kakati waliwo kyembadde njagala okubuuza wali emabega okufa kwa Rwigema kuyinza okubanga Kagame yakulimu oba bwaba teyakulimu naye kwali kutegekeddwa nga ekigendererwa ki nti ekibuye oba omaze okuyingira Kigali within 2 days tumaze okuyingira Kigali era ne balaba power kakati ono kumuga omusajja ow'amagye yali mwana muganda yagamba nti bamugaye nti afendi bamugambye hand over bunyenyezi ne bayingana bibamutta bonga balaba power ikoze eki egenda abamaze okukwata ate power egenda batukana yeri tebajja mujja first of all bayingana was a medical doctor. I think he had a master's, highly educated, spoke of French, spoke of German, spoke of Swahili, spoke of Uganda, fluent English, nachi. Okumugamba nti afugibwe Rwigema atasoma. It was a challenge. That was their mistake. Ntia ubafirawo nnyo. You die when it comes to succession. Kakati nze nkugamba nti banate tebalise tolaba Sankara nti Sankara yaluma nnyo abantu naye Kampolowe bwe yatta Sankara tebamulumba no Sankara yali ababyeko so nebategeera nti if we don't check him now ajja kutugira nze mpulya bagamba mbawulya nga boogera mbalaba Mirundi Erichi Mirundi is a nuclear bomb mbubanda banga raivu Mwenye Mbabazi bwe yagamba gundi njaka kuwako katepu Mbabazi yagamba tumwebazi to the mistake you did we did it to Museveni. We thought that Museveni was a madman, that we could grab power from him in the 70s. The man ended up outsmarting us. Nagamba tumwebazi nti Mirundi is a duplicate of Museveni. Museveni is a Kawaidian model. It hides its brutality. Katepu kanyuma nnyo yamubulya honestly namugamba nti Museveni tayinza tava ku lutalo n'oyo Mirundi tava ku lutalo tapowa namugamba nti Museveni nagenda mu kalulu n'asiba ssente zange zonna nemukubira essimu nemugamba sebo nkwegeddeko okumpangula ompangudde n'akalulu nkavuddemu neefunya yezo okulya n'azimpeereza yamugandi Museveni is a Kawaidian animal which hides its brutality. Kanyuma nnyo ataka Bahati nako kanyuma miye bimwe byange bibanywezi Bahati yagenda Museveni yankanyuma kakasasire watali kakuli omusajja amanyidde sente omanyi tumwebaze kakati approach ya President Museveni ne approach ya President Kagame ozirabanga zanjawulo nnyo zirifa the opposite. He's an old man. Museveni bw'omutunu bw'owulira ng'ayogera Kagame ali confrontation. Museveni tali confrontation mu issue eno. Approach ki ejja okusolvinga problem eno mu ngeri yonna kubanga tesobola kuba solved mu ngeri gwe gy'oyagala naye esobola okuba ne wano we tuli eyinza okuba nga already resolved kwa nsonga tewannabaawo kulwanagana. Akati kankubuulire nti nkugamba nti Rwanda when I analyze it bwe tuba tubala amawanga tugabala geographic position, population, ideology, cohesiveness. Kakati eggwanga lyonna eriri democratic tirisobola kulwana lutalo nalitali democratic neriwangula. Nti nkugambe nti Kagame notwala timu ya volleyball team mu league eri mu Uganda nga timu ye Rwanda no percent za Kagame no percent za Kagame timu ne bagifulumya mu hoteli okoma one odaye Kigali yes osobola kunzanyisa ki Nigeria kyebijambia mu government ya Kagame nijizanyira mu Nigeria nokola bino bimukola nti oliba musete bakwata yono tekatumba amale jeno bumpya amasasi ate
ba witnesses ne babattira busamalire ekyokusatu nti tunulya South Korea ne North Korea. South Korea nsi ya 7 mu bugagga ya 8 naye North njavu ani atambuliza ensi ku bunkenke. North, yes, they are not democratic. Rwanda omanyi dictatorial regimes appear to be efficient. Tereza kutoka wa Mirundi ngabana bonna basizinoga nti bayine empisa. Nti when it comes to Uganda, kakati yola nti Kagama in advantage ko Museveni. The ambassador of Uganda to Rwanda is Museveni. Because every matter between Rwanda and Uganda is handled by who? President. Nobody is authoritative enough to comment on Rwanda issues. But Rwanda, olokuba bali cohesive, but ulawansi mu politibulo yabo. What's the position on this matter? The ambassador of Rwanda in Kampala will talk authoritatively. Their foreign minister will talk authoritatively. Their MPs in the East African Legislative Assembly will talk authoritatively. Ndikakati njagala nkubuuza. Ssaabasajja Kabaka yayogeza bukambwe enkoni bwe yavuddeyo yalazeewo Germany. Kyeyatujjiddeyo yafunyeeyo abasaveeyo okujja okupima Buganda bagiddemu bagipime ne kampuni ey'abakugu balooya owekitiibwa Katikkiro yakolangamu mu kampuni eyo bajje bataganjula etteeka lyaki. Wokota abeewo. Ssaabasajja mbadde Mayiga yagenda kujjanjaba. Yatudde n'ab'emikago tewamudde Mayiga. Kakati what does it mean? I laugh at Mayanja. Era I've written my book. Nga nyinyonyola. Nga nyinyonyola history. Nimuga nti if Museveni is a lion, Mengo is a hyena. Impolo kumatiri yangu. Tesobola kulya mpisi. Kujja waayo. When these people have effectively frustrated the land reforms, taina kyali akoze Museveni. Bw'osoma ebiwandiiko bibiyitirivu. He started the land reforms in 1989. Never Ghana. Every effort he does. Kakati oyo Mayanja akyakola ki? What can he do? Okujja ko kuandika mawuli. It has been overtaken to in a position. So, because of the president is pragmatic and flexible, simwangu okukolera. No. Nebo bali bwali seba dictator baga nti fatwa. This is our position now until the political commences. Over ambassador wa Rwanda in New York, this is what he says. Over where Uganda, that's what he says. In fact, there was a problem. Nga ate Major General Ibamita Mugambaji, ambassador of Rwanda Uganda at that time. He was speaking authoritatively than the Minister of Foreign Affairs of Uganda. They are saying they do, we have done this, no. This is this. Mugambaji. That empowerment, it helps people. Decision making is easy because the framework is clear. Kubanga okugeza. Kagame bwe yali ayogera kubyookubega Uganda. Yagamba. Yes. Alesi Uganda yokka naye n'ensi endala tuzibega tulina okumanya ebigera mu maaso mu nsi President Museveni bwe yabadde ayogera yagambye nti okukumala budde ombegako ki era kikyogenda okunzijako kubanga ne bwono boyagala byama ogenda kubijjawa kakati owulira ekibuuzo kyenkubuuziza wekiva naye nga President Museveni ekyakyogera naye nga akyogera naye takimanyi nti okubega weekuli naye ayina eso what he says, what the president is saying, there is nobody who makes a decision in Uganda apart from him. Ekitegeeza okujjako nga yegwa olumikise okitegeedde. That's what it means. Nti abaka ba parliament bakibonna it originates era nekibagamba nti government ya Museveni ziri agisuula. Why?
ne baganda Museveni yazimba government ye ng'emmotoka mwe bayigera okuyiga emmotoka pedals sigwo zinaayiga ziri wani ekitegeeza alinga asindika obubaka ne wooli abega those who give you information have no information kale katukomewa tunajua my next move which is true oli kuchenda Museveni is unpredictable oli kuchenda I agree with the president katukomewa